Yes, mu mawulire ge tulinawo oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'ategeeza ensoba n'alaga ensinga bwali mu kulwanyisa enguzi era nga Nnaalongo Anita Amongo y'omu ku abo abaakagenda maaso n'okuba nga bakafiira mu kakati nze nsazeewo muleetere lisiti era mujjukize abali b'enguzi abakulu era nga bwe kiba nga ddala kyakulwanyisa nguzi bano njagala nkuzzeyoko emabega okuviira ddala mu bukulembeze bwa General Yoweri Kaguta Museveni sikando after sikando ezizze nga zibeerawo bano abamu ku bano baakwatibwa ne babeera convicted ne bagenda maaso n'okuba nga basingisibwa omusango gwenguzi. Waliwo list, waliwo category endala eyabamu ku banene high profile officials never convicted, never charged oba seekyo nga babeera convicted ne bakyajingibwa naye emisango ne gisuulibwa nga paka nakati tebakwatibwangako tebavunaanibwanga ku nsonga yonna nga bo balinga ba untouchables. Kakati njagala kuleetera General Muhoozi Kainerugaba list eno agende maaso n'okuba nga agitegeera kubanga bannayuganda ezimu ku nsonga ze babadde nga bakaabira bwe buli bw'enguzi nga si mu paalamenti mwokka wabula nga ne mu bifo ebirala. Njagala otule ku vidiyo eno mumanyi okubeera ku vidiyo ne mugirabako eddakiika 3-5 ezisooka. Kati vidiyo eno njagala gwakkiririza mu nsonga z'enkyukakyuka era kkiririza nti buli bwenguzi si kintu kirungi. Njagala otule ku vidiyo eno paka gyegenda okukoma kuba nkuleetedde lisiti ey'abamu ku bakungu ababadde mu gavumenti ya Museveni, abamu nga ba luganda lwe, abamu nga bakoze naye wabula nga abamu balinga abali untouchables kubanga babadde tebakwatibwangako. Nkuleetedde okuviira ddala ku skando eza Sam Kuteesa eyaliko minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga, Amama Mbabazi eyaliko prime minister eyayitibwanga super minister, Jim Muhwezi nga nakati akyali mubuga mu gavumenti akyagenda maaso n'okuba nga akakkalabya, Anita Amongo naye yennyini mu lisiti eno ngenda kunyonyola mutaddemu abantu nga Amos Lugoloobi, Michael Mawanda onoomu kubali mu kutiitibya General Muhoozi Kainerugaba nga naye yennyini aliko emisango egy'okubeera nti yalya enguzi. Nina lisiti y'abantu abasukka mu 100 bano nno nga twagala era nga lisiti eno njagala kusaba gwampuliriza gisheyalinge nga bwe kisoboka oba vidiyo eno gisheyalinge etuuke ku buli munnayuganda yenna gyawangaalira oba olyawo General Muhoozi Kainerugaba bwe kiba nga ddala nga kino kikwekweto kyakukwata babbye ssente z'omuwi w'omusolo bano abakungu bonna benkuleetedde njagala owulirize omu ku omu okuzzaayo kemabega ssente mmeka ez'omuwi w'omusolo ze bagenze maaso n'okuba nga basaasaanya, mirundi emeka gye bafiiriza munnayuganda ku ssente ez'omuwi w'omusolo zagenze maaso n'okuba nga abbibwako. Bino byonna mbikuleetedde mu vidiyo eno naddala gwagoberera oba tonaba kuba nga osubscribe nga kikole kirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna nga General Yoweri Kaguta Museveni batuuse n'okumugambako maaso ku maaso nga gye buvuddeko waliwo omuzeeyi omu yawulirwako nga amusomera nti ssebo abali b'enguzi abamu bali mu magye abalala bali wano era bonna twagala babeere nga bakwatibwa newankubadde ng'ebyo bikyagenda maaso n'okubeera bityo Anita Amongo ye yakalufiiramu n'abamu ku batonotono abatali b'amaanyi nnyo wabula nkuleetedde lisiti yonna kugambe njagala otule ku vidiyo eno ojja kwewuunya ne Muhoozi Kainerugaba teweewuunya nga naye ali mu lisiti eno ani agenda omukwata. Wuliriza. How do these corrupt people look like? Are they white? The corruption the other time during your state address, you said, Your Excellency, you said, let us fight corruption from the LOC one. We started it. But now corruption is everywhere. Even these people are corrupt. The army and the leaders, they are all corrupt. Who should arrest them? Omusajja yakimubuuza maaso ku maaso, the army are corrupt, who should arrest them? Kubanga nabo bali banguzi. Kakati ate nga kino kyayongera okulaga n'okuexposinga nti abali b'enguzi musajja mukulu bamuli kumpi era nga naye yennyini yavaayo mu bigambo bye n'ategeeza nti ye talina nnyo buzibu ku bali banguzi ba wano kubanga mbu bwe babba ssente bayinvestinga wano. Abamu ku bo tebakwatiddwa. Amama Mbabazi temangalo sikando eyo ndooza mugijjukira bulungi nnyo nayo ngikuleetedde teyavunaanibwa teyakwatibwa ssente z'omuwi w'omusolo zagenda maaso n'okuba nga zibbibwa n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati nga sinaba kubanga neeyongerayo kkiriza tusookanga ne tujjawo akalango kano olw'ensonga nti nina okukusoosootolera ebintu bino nga tetulina nsonga yonna egenda mu maaso n'okuba nga tutataataganya. Katujjewo akalango nzije nkuwe omu ku omu. General Muhoozi Kainerugaba olowooza mwali oba taliimu? Katujje. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira.
atanaba kubanga subscribing nga bulijjo nyongera okutegeeza okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako anokwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli otuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna kati gwamaze okusubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini zemba nkuleetedde ate tubeere nga tutambula njagala vidiyo eno mugibeereko ate mugisharinge etuuke ku buli munnayuganda yenna ategeere kuba nkugambye we are pulling back the curtain on the history of massive corruption scandals in Uganda under the NRM regime. Okategedde. We are not just talking about the vague rumors. We are breaking down the exact names, the eye-watering amounts in Ugandan shillings, and the wild ways these officials were caught red-handed. Waliwo abamu nga bakwatibwa red-handed, bavunaaniddwa emisango ne gisuulibwa. Bino byonna tugendagenda maaso n'okuba nga tubikuwa. Tugezezaako okuba nga twawulamu categories. We have split it into clear groups, categories zenjagala okubanga nkweramu mulimu abali convicted, a group still in active leadership, powerful state officers but corrupt, they are corrupt, bali banguzi. Naye njasazewo nzaawulemu groups bbiri era groups ezo zengenda okubanga ntambulirako oberenga otegera ensonga zino zirimu ne NSSF ekitongole kireka ssente ezoyinza okuyita ez'abakadde. Kakati njagala okujjukiza era njagala vidiyo eno mugitambuze etuuke ku mukulu omuduumizi w'amagye eyeetadde mu layini nti ali mu kulwanyisa buli bwanguzi. Eno bagiyita Redstone TV. Njagala tutandike nga General Kaguta Museveni bulungi nnyo emirundi mingi azze nga akyogera lunywe nti abali b'enguzi b'e Uganda sibalinaako nnyo buzibu olw'ensonga nti we babba bainvestinga wano. IGG oba yali Irene Mulyagonja gye buvuddeko former IGG yategeeza nti yagenda okukola ojjukira IGG yayina obuvunaanyizibwa waye office erina obuvunaanyizibwa okunoonyereza ku bakungu ba gavumenti. Yatuuka lumu n'akifulumya mu mawulire nti bannange ababbi ba ssente mu ggwanga erya Uganda beekweka mu mugongo gwa General Yoweri Kaguta Museveni era nga n'akyasembye Anita Amongo kyova owulidde ng'emirundi mingi nnyo asuusuuta n'okujajjatta mukama we General Kaguta Museveni era nga kirowoozebwa nti bino byonna abadde abikola ng'akimanyi oba oliawo akasajja kandiba nkagenda kumukwata so kakati ng'agezaako okwekweka mu mugongo nga former IGG bwe yavaayo n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza. Ate nga tetukomyawo abakungu bangi tubalabye nga babbye ssente z'omuwi musolo Museveni niwe baba mulopera niwe baba bamulaga yennyini na bakwata red-handed bangi nga kubano tebakwatibwako. Kati ngenda kusooka nkugirewo obutambi buno tukuzeeko kemabega otegeere bulungi nnyo. Eno yali news bulletin eya NBS era Kanali Mugume yali atema ensonga za Sam Kuteesa bw'ati. A few moments later. Brief. In 1995, Sam Kuteesa allegedly undervalued and has shares later sold to himself and the president's brother Salim Salih. In that specific case, Parliament censured Kuteesa, but no action was taken by the executive. In 1997, Sam Kuteesa was named by a parliamentary committee for soliciting a bribe between $2 to $6 million. Now, with the bribe over the sale of Sheraton Hotel, the IGG and a committee of parliament investigated Sam Kuteesa, and his co-accused were prosecuted but later acquitted by the anti-corruption court. Action taken, zero. In 1998, a parliamentary committee concluded it had been manipulated and taken advantage of by Sam Kuteesa and a few politically powerful people. Action taken, zero. In 2000, Sam Kuteesa was mentioned in a bill to procure technology intelligent network monitoring stroke verification system, INMS. Now, Kuteesa was named in a deal where the Ugandan government lost about $1 million to supply ballots. Now, Lithotech company with links to Sam Kuteesa gets another contract to supply ballots for the local government. Action taken, zero. In 2005, Sam Kuteesa was named in the privatization of Uganda Dairy Corporation Limited, UDCL, a deal Rwamirama described as outright robbery. Now, in this specific deal, Smartmatic Inc. connected to Kuteesa. However, the PPDA disqualified the company because it did not pass the commercial criteria. Sam Kuteesa, however, bypassed the PPDA and got the deal. Action taken, zero. Oyo yali Kanali Mugume annyonnyola ku Sam Kuteesa
n'ebimu ku bikolobero ba ssente z'omuwi w'omusolo zeyagenda maaso n'okubanga akavula naye ng'akugambye action taken 0 tewaliwo kyali kimukoleddwako emirundi gyonna gyagenze maaso n'okubanga akola obulumbaganyi ku ssente z'omuwi w'omusolo egyo emirundi gyonna kati nze ngitemyetemye nenjagala nkuleeterera nga ku lisiti eno Saamukuteesa Kahamba y'omu ku bantu benkuteredde ku lisiti eno nga n'abamu ku bobadde tosuubira kwebali bennyini n'olunaku olumu waliwo omukadde eyatuuka okusomera Museveni maaso ku maaso n'amutegeeza nti ssebo mutugamba nti mukwata abali b'enguzi lwaki mukwatako bamu. How do these corrupt people look like? Are they white? The corruption the other time during your state address, you said, Your Excellency, you said, let us fight corruption from the LOC one. We started it. But now corruption is everywhere. Even these people are corrupt. The army and the leaders, they are all corrupt. Who should arrest them? Many people are raiding, leaders are raiding, the army is raiding, raiders are raiding. Who should do the best? What should we do, Your Excellency? Still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. And you will have no evidence yet. It will be another struggle. But you can look at it, lifestyle, yes. But I would like to add, maybe also, what is the problem? Because the money they are stealing is mainly government money. It's not, if you steal my cow, it's a problem for you. Okategedde nti ye obuzibu abulina kuggwa byente ye naye bw'obba ssente z'omuwi w'omusolo takulinaako obuzibu nga kana akabone nga bwe kali akabonero akalaga kyoba oli awo enguzi tagirinaako obuzibu okugenda maaso n'okubanga eriibwa mu bakungu abali mu gavumenti gy'akulembera. Kakati ate ye mutabani we akulaze nti kakati ali ku kaweefube ow'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Bannayuganda bangi nnyo bavuddeyo ekikolwa eky'okulwanyisa obuli bw'enguzi naddala nga batandikidde ku Anita Amongo. Bannayuganda bangi bavuddeyo ne bakikubamu ebituli era bangi ebigambo bazze babyogera nga bagamba nti wano waliwo ebirumira, waliwo ekitagatta, eno si kyandibanga si kulwanyisa nguzi wabula wandibanga waliwo akabaddi nga Anita Amongo we kugamba nti oba oli awo mukyalo ono alabika yalingiza mu ntebe eya mukama we ng'ekigendererwa ekikulu si kyakulwanyisa nguzi. Waliwo n'abalina endowooza egamba nti eggwanga engeri gye liri mu period ya transition nti wandibanga waliwo okwagala okukyusa obuyinza ng'abamu ku bantu abakubwa nga bandibanga be basuubidde be bateesize tebandibanga bajja kutuuka babeere nga baagala okusimbira ekkuuli ekintu ekyo. Kakati bannayuganda bangi bayina endowooza ez'enjawulo nabyo mbikuwa obiwulireko akatonotono then oluvannyuma nzije nkuwe buli mukungu wa gavumenti ne ssente mmeka ze yabba na kiki ekyamutuukako. Wuliriza. Mbunamwe mwatandise okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Uganda. Tagenga wano Jeno Muhoozi Kayine Lugaba. Jenero Muhoozi oli musajja mubi nnyo okusinga enguzi gy'oyagala okulwanyisa ng'ogigasa emirundi miliyoni 10 mwaga. Okujjamu nga taata wo mutaddemu omuguwa lino eggwanga mwali badda mwali malalu. Your father, your mother, your uncles, mikwano gyammwe be mwasoma nabo baali bonna be musiiba na. Jeno Muhoozi oba oyagala kunoonyereza ku bali banguzi sookera kubamu bennyini abo nawe kenyini wenoonyerezeeko ssente za cogamu ssente z'emyoga. Okukwata emmoloka za Anita Amongo kikwetaagisa okuzikolera konvoyi muyite ne bannamawulire mbunga muzitwala fekyo kituyambirawa ye muzitwalawa. Bwe mubanga mukwata nnyo abali b'enguzi lwaki nammere beyagambye abaali mu ddiru bo temunnabanyegako. Ne bwe muli mu kusemba obudde buno both y'omu kubabba amabaati 13,000. On top of that tayebwa gwe mwandyagadde era sitira okusemba ku lisiti y'ababbi naye kwali. Deputy Speaker yabadde akolagana ne Speaker n'essaawa zino omutulaga timwagala kukomyawo deputy. Bino bya Anita Amongo Katemba awedde emirimu. Anita Amongo naye akimanyi era baamugamba nti tugenda kukuggya waawo naye olina okusigala ng'ozannya bwoti. Kati babadde batulaga nti baamukutte ssaawa zino ali eri Amongo. Muhoozi bw'oba olwanyisa enguzi sookera ku kitongole kye eky'amagye ekya Army Brigade ekyaddaabiriza ekisaawe ky'e Nambooli. Ne bazimba oluguudo ne lujjamu ebinnya nga minisita wa transport wali. Taminsi yonna weefaanana. Muba mweyongeza amamotoka tugenda okulya ng'emisala gyeyongera bweyongezi tugenda okulya buli kimu kyeyongera ku sayidi yammwe nefe sayidi eya. Tukooye ba minisita ebyakulonza biri wano. New York okolayo ki? What are doing in Canada? Ba minisita bali Canada beebase. Olunaku omugamba nti mufunvubidde okulwanyisa enguzi n'abali enguzi nga ripooti ziri ku mmeeza zammwe taata wamwe yaziriziimuula. Then abaana bonna mwakwata mwabakwatira ki nga mubavuna n'ensonga z'ebyobufuzi simply because baasonganga ku bizibu participatinga mu parliamentary exhibition eyali eruubirirwa okuexposinga corruption. Okwekwata tetubaganye mwekwate ne bwe mmala okwekwata naffe tugenda bakwata.
mubeera buli ssaawa mu meeting muteesa biki nga n'omuntu wa wansi essaawa eno baamumenyedde ennyumba ba MP we are nowhere to be seen. Mutambulira mu konvoyi kweraga bwerazi ku konvoyi wiwi baminister obukuumi bukomi is too much. Mba mwefudde nti muze kulwanyisa nguzi era mu frontize ekisajja tamwe kikiza okulwanyisa enguzi lwaki bana abali b'enguzi abala tebulina bakwata abantu bebocheza obutali tebafunanga kuyadde 10 n'eki wabula gavumenti yamwe ina obusobozi obukwata bilioni 6 bilioni 10 neziwa individual ogu amalwaliro gali bwe gatyo enguudo embi mukola ki what are you doing? Anita Mungu siye alikola kuti yokka Uganda banaku tebalina mirimu muterese obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente teno muwozi bonna bakwate ne bakamisiyona ba palamenti nabo babbi sente ziyita mu palamenti ezitaliko mbalira ezitaliko nnondoola ziragawa Henry Bajire simanyi Henry Agule Bajire Minister for Transporting abikigo kukyala wa muhozi yabba silinda za oxygen mu biseera bya covid nga takwatibwa sente zali zimbye enguudo zonna ne muzezza esente ne zibeera n'abantu aboolu batu mu kikampuni kyentadde wanene kya UDCL kibye banna Uganda fe tubalaba mwecangire mu ntebe y'eggwanga mwecangire mu bufo obwo bwe munyigirizamu banna Uganda muhozi nga tonnakwata kitaawo Garcia. Red Zone TV kwoli bigambo by'abantu sekinnomu ate nga bannayuganda si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya naye ng'ebigambo kakasa bitegerekese kuba biri mu lulimi abasinga obungi ku mukutu guno lwe tuwulira kakati wuliriza high profile corruption scandals registered under NRM government okuva General Yoweri Kaguta Museveni lwe yajja mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda obuli bw'enguzi bufuuse obuli bw'enguzi era ng'abantu bangi nnyo abagenze maaso n'okubanga lwayikira mu skanda ezo kyova wulira nga bannayuganda bakugamba bwe kibanga ddala ekikolwa kya kulwanyisa nguzi bonna bakwatibwe lwaki mulondamu abamu ne mubakwata ate nabo bennyini olumu ne tubalaba nga tebavunaaniddwa age old vice as the country grapples with increasing cases of corruption where billions of shillings have been lost to mainly government. This publication brings some of the most high-ranking cases of corruption since General Yoweri Kaguta Museveni took control of the country in 1986. Kakati wuliriza nkugambye banji bazze babba ssente z'omuwi w'omusolo omuwulidde nga yakugamba omuntu abbye ssente z'omuwi w'omusolo si mubi nnyo kusinga muntu abbye ente ze era nga yakulaga ti bw'oba oyagala okukakasa nti akwata omuntu era asobola obbakwata mugenda obbe ente ze bw'oba obbye ente ze oba mubi nnyo okusinga abbye ssente ez'omuwi w'omusolo. Kakati njagala kutwala mpola mpola bagiyita Red Zone TV tutandikidde ku nsonga za Anita Amongo abasinga obungi ze mbadde mubuusa amaaso naye nakugamba kano kabaddi bw'oba ng'obadde osobola okutegeera ebintu bino ojja kubitegeera. Wuliriza saga eya Nnaalongo Anita Amongo erabisenga abangi kye muyise diversion simanyi kutudivertinga kutujja kuki naye nze kyenkakasa eno saga ate eri mu kuexposinga gavumenti ya NRM olw'ensonga ababbye ssente bangi nnyo era kikulaga nti Anita Amongo obubbi bwabbye oba obubbi obwo bwakoze n'afuna ssente ezo mu periodi ya myaka 4 ku 5 kyongera okuexposinga bamaze emyaka 4 n'okusoba nti bo babbye kyenkana ki. Kakati gwampuliriza wano we wali ensonga enkulu wobadde olina okuba ng'otegeera essente z'omuwi w'omusolo engeri gye zizze zibbibwamu ne kireetera ne bannayuganda abamu okuvayo ne beekalakaasa ne bajja ne bayika ku street nga balaga butali mativu bwabwe ku ssente engeri gye zigenda mu maaso n'okuba nga zibbibwamu wabula nga tebawulirizibwa nga tebakubwa bukubwa miggo naye ng'ate obuli bw'enguzi kyekimu ku bintu bye babadde nga basinga okuba nga basimbako essira n'okulwanirira. Kakati abakungu ba gavumenti bangi nnyo abazze nga babba ssente z'omuwi w'omusolo nga si Anita Amongo yasoose newankubadde ate nga sitegeeza nti ye mutuufu okubba wabula si yasoose abalala bangi nnyo nga bwe nkuleetedde era nga bwe njagala owulire ekiwandiiko kino kye ngenda okukuwa kiri generated by me wano ku mukutu gwa Red Zone TV era ntera okukola disclaimer ti bino ebigambo byogenda okuwulira si bya mukutu guno yadde abaguddukanya nze natudde ne compiling ekiwandiiko kyange njagala nkikusomere buli kimu tubeere nga tukitambuza era ebigambo byogenda okuwulira bya mukutu guno era bya muntu aguddukanya. Kakati awo tutandise mukutu bagwita Red Zone TV bampita Sebambulide Patrick. Wuliriza Category 1 ntaddemu kye tuyinza okuyita implicated high profile officials never convicted / charges dropped. Nti bano ba high profile officials omuli ba mama mbabazi omuli baani bano nga bo either ng'emisango gyabwe gyasuulibwa busuulibwa oba nga tebabeerangako convicted oba nga bakwatiddwa kwegamba nga babadde convicted naye nga tebannavunaanibwa. Kati awo mba ntegeeza Anita Amongo katuddeyo kemabega. Wuliriza Sam Kahamba Kuteesa ono former minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya Uganda censored over Uganda Airlines asset manipulation
investigated for CHOGM logistics inflation and named in the US Federal Court bribery scheme. Omusajja ono mu myaka 1998 2017 paka 2011 n'omwaka gwa 2016 abadde nga mu scandals eziri eyo mu buwumbi n'obuwumbi obwa siringi za Uganda. Wuliriza, Sam Kuteesa omwaka gwa 1998 ayina sente ze yalabikira mu issue z'ennyonyi. Kakati issues y'ennyonyi eyo kwe tuleetera ne Dr. Kizza Besigye. Bw'obanga obadde ogoberera Dr. Kizza Besigye ono newankubadde nga abamu we twogera ebintu bino baga tumulumba mbu ate opposition, Kizza Besigye nga tannafuuka opposition. Ayina ssente z'omuwi w'omusolo ze yakuba nga be baali mu ministry eyali evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda, era nga Kizza Besigye ono baakwata obuwumbi n'obuwumbi ne babubba nga balimbye eggwanga nti bagenze kugula helicopters ez'omutawaana ennyo. Awo sijja kugendawo nnyo, naye nga Dr. Kizza Besigye mu ssaga eyo yagirimu ne Sam Kahamba Kuteesa. Kakati Sam Kuteesa wano n'aba nga alabikiddewo omu ku basajja abakyasinze okulya enguzi mu ggwanga erya Uganda, era awo mwalimu obuwumbi. Wakati wa 2007 ne 2011 Sam Kuteesa ayina obuwumbi 15 bwa siringi za Uganda bwe yawemmenta ku nsonga za CHOGM kye bayita CHOGM protocol. Baagula emmotoka eziri fake, baalimba nti baguze omuwendo gw'emmotoka nga mulala, baalimba nti balina ebintu byakoze nga tebabikoze. Awo mu Queen wa Bungereza okujja e Uganda, Sam Kahamba Kuteesa yakubirawo obuwumbi 15 obwa siringi za Uganda. He was never convicted. Teyakwatibwa, teyavunaanibwa, teyayogerwako, wabula ebyo byasigala mu mawulire ne biba nga ate byakomeeyo. $500,000 US bribery allegation mu court mu ggwanga lya United States of America, US Federal Court bribery scheme. Sam Kuteesa era njagala okutegeeza nti ne mu ggwanga lya America wandyesanga nga basobola n'okumukwata mu kadde kano, kubanga Sam Kuteesa oyo gwolaba kigambibwa nti era naye Sam Kuteesa kigambibwa nti era naye mu ggwanga lya America obukadde emitwalo 5 egya $5 gyamentioningibwako mu kooti, era ng'ekitongole kya FBI Federal Bureau of Investigations kyatuuka okumulumiriza oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza. Kino kye kitongole kya America ekikettere bweru w'eggwanga nti waliwo diiru ze baalingamu n'abasajja ba businessman aba China, era nga bino byali eyo mu ggwanga lya America mu kibuga New York. Sam Kuteesa mu nsonga za CHOGM n'ebirala ebifaanana bwe bityo kigambibwa okuba nti teyakwatibwa, ye kigambibwa kimanyiddwa nti teyakwatibwa, teyavunaanibwa, era ebyo ne bigenda bwe bityo. Bannayuganda ne bagezaako okwekalakaasa naye nga bakube. Kakati awo ekyaddirira Sam Kuteesa kwe kukavula omusimbi gwe ne gyali kati simanyi oba ssente ezo akyazirina, naye nga ate zaasobola okuaffectinga eggwanga, ebintu ne bigenda mu maaso n'okuba nga ate byongera okusajjuka, eggwanga erya Uganda nga lifiirwa akasente bwe kati ku bakungu abeerimbika mu bifo ebigambibwa nti bo bakulembedde. Bwe tuva ku Sam Kuteesa, waliwo omukulu amanyiddwa nga Amama Mbabazi, ono nga former prime minister, yaliko ssaaba minisita mu kifo Anita Amongo Robina Nabbanja kyatuddemu olunaku olwaleero. Wuliriza, the Temangalo land saga where the NSSF was pressured into purchasing land owned by Amama Mbabazi at highly inflated rates. He was also accused of taking a multi-million-dollar oil kickbacks. Mwe abatajjukira bulungi nnyo Temangalo saga, ettaka ly'e Temangalo eryali ery'Amama Mbabazi yawaliriza oba baateeka ne bateeka pressure ku kitongole kya NSSF, National Social Security Fund, ekitongole ekyo kigula ettaka lya Amama Mbabazi, kumbe ng'akitegedde nti wano waliwo akasente. Yali afunyemu obuzibu ndowooza nga yeetaaga ssente. Amama Mbabazi kye yakola ng'akozesa ofiisi ye nga prime minister, baalimbalimba ne baforcinga ne bateeka ku pressure abakulu mu kitongole kya NSSF, ng'abamu babayise mabega babawaddeyo ne kasente nga diiru ziyitiŋŋana ne bagula ettaka lya Temangalo ku buwumbi 11, naye nga kigambibwa lyali teriweza yadde obuwumbi 2. Kati kyagenda okuzuulwa oluvannyuma ng'Amama Mbabazi ayina ssente zabbye mu ddiiru eyo mwaka gwali gwa 2008 bw'obozizaako kemabega. Kyokka nga waliwo ne ssente endala era ezaali zoogerubwako, nga waliwo era 2011 zaali nsonga z'amafuta. Amama Mbabazi n'abeera convicted but never charged, era billion 11 billion Ugandan shillings Amama Mbabazi ze yajja mu bintu ebyo. Waliwo whistleblower omu eyalinkinga NSSF meeting gye baatula wabula minutes omu ku ba whistleblower yalinkinga minutes ezaava mu meeting gye baatuula ng'aba NSSF nga bateekateeka nga bayiiya engeri gye bagenda okubbamu ssente ezo ku nsonga za saga
ez'ettaka ly'Estemangalo era ekyo ekiwandiiko ekyo n'akifulumya ne kijja mu mawulire ne yeewaayo n'amira omwoyo ng'enkoko emire ensanafu n'ajja n'akiteeka mu mawulire ne kigenda mu maaso n'okuba nga ki-exposinga Amama Mbabazi ne basajja be. Then awo Temangalo issue n'etandika okuba nga eraisinga bannayuganda ng'era boolaba kati ku nsonga za Anita Amongo ne bakuba enduulu naye Amama Mbabazi teyakwatibwako. Newankubadde nga 2016 baagiraagiramu awo ne mukama we naye ng'era kirabibwa nga akaali akabadi. Jim Muhwezi, Minister for Security, former Minister for Health, Jim Muhwezi, mumumanyi bulungi nnyo oyo musajja naye aŋŋambe nti mubbi oli ku mukutu gwa Red Zone TV nago bino byenjogera byange. Omu ku bantu abalala era abalabika nga abali untouchable ye Jim Muhwezi. Wuliriza. The systematic embezzlement and the diversion of health donor funds meant for children's vaccines, Gavi, and the tuberculosis /HIV medication Global Fund. Mujjukira sente za Global Fund. Awo musajja ono Jim Muhwezi ne sente ez'okugema abaana eza vaccines oba eddagala erigema abaana. Omukulu n'alina sente ze yakuba waliwo obuwumbi 905 n'obukadde 8 eza Global Fund ezo yazikuba omukulu Jim Muhwezi mu 2005 mpaka 2007. Then 2007 yakwatibwa naye ate mu 2012 ne bamuta. Kakati zino eza child's vaccines ez'okugema obuwumbi 8 yazikuba Jim Muhwezi naye baamu exposinga n'akwatibwa nako naye ate musango ne bagimugibwako ensi nesigala nga tetegedde. Jim Muhwezi nakati wetwogerera akyasaavinga. Internal donors noticed severe supply shortages on the ground and ordered a judicial commission of inquiry led by Justice James Ogola, which openly exposed the ghost health organizations receiving the money. Uliriza abakulu babba sente wotayinza na kukitegerera nkugambye olaba Anita Amongo mu myaka 4 asobodde okwacumulatinga obugagga obwo. Kakati ate bano bendi mu kusomera mu myaka 4 bayinza kubanga bacumulatinze bugagga ki. Ebitongole ebyenjawulo byadonatinganga ssente mu ggwanga erya Uganda okusobola okulwanyisa ebirwadde ebimu kubanga ssente ezisinga obungi zaali za kugemesa abaana bato n'ensogo z'okulwanyisa obulwadde bwa siriimu ne TB. Kakati abasajja bagenda okukizula ba donors nga waliwo shortage of supply ku ground nga balaba ate ssente ze baweereza n'ebintu ebirina okugabibwa mu balwadde bano mu malwaliro mu bitongole ng'ate ebitongole ebimu tebifuna. Bagenda okukola okunoonyereza okugenda okukizuula nga waliwo kye bayita ghost organizations ezireceiving ssente. Bagenda okukizuula nga Jim Muhwezi Minister ow'ensonga z'ebyokwerinda ng'afunye oba ng'abbye obuwumbi 95 n'obukadde 8 n'ewalala n'abbawo obuwumbi 8 yakwatibwako emisango ne gimugibwako. Bano nno baategeera nti waliwo ebitongole bye yali apanze mbo yeefule nti nabyo bifuna ssente. Kakati ssente nga bwe zijja tugeze baweereza obuwumbi 10 ng'akwatako obuwumbi 5 ng'agenda abusaplayinga mu amalwaliro agamanyiddwa ng'akola report. Then obuwumbi 95 ng'abuteeka mu nsawo ye ng'agenda abukavvula. Kakati oyo mukungu nakati akyasaavinga. Teweewuunya nnyo nga Anita Amongo naye akomyewo agende maaso n'okusaavinga kubanga era ku listi gwe nnina yaddako Anita Amongo Triple A Speaker of Parliament, former Speaker of Parliament. Severe abuse of parliamentary public purse involving massive budget padding and channeling vast public sums into private accounts for luxury personal assets acquisition. Wakati wa 2024 ne 2026 kigambibwa okuba nti Anita Amongo abadde involved oba afunye kye bayita regular administrative cash withdrawals. Uliriza mu bibadde tonnamanya Anita Amongo irregular administrative cash withdrawals okusinza ku akaunti ze obuwumbi 9 n'obukadde 400 bwe yakakola withdraw mu period ya mwaka gumu n'ekitundu. Si myaka 4 mu period ya mwaka gumu n'ekitundu. Era wano wasingidde okufuna obuzibu era mweno period n'emmotoka ya Rolls Royce bwetyo mwejjidde n'alongo Anita Amongo ebintu ne bigenda maaso n'okwongera okumwonoonekera naye nga nkugambye transactions eyakakola za buwumbi 9 n'obukadde 400 mu period ya mwaka gumu n'ekitundu. Awo ebibuuzo ne byeyongera. She was exposed through the citizen-led viral digital activism campaign Uganda Parliament exhibition on social media. Wano n'otaddamu kuzalayira manyi ga social media na bino byetugenda maaso n'okubanga tukutuusako kubanga wano mu listi eno nkulaze nti Anita Amongo yabadde atya exposed. Internal financial sheets zagenda public.
UK, US, UAE sanctions zagenda maaso n'okumuteekako akazito. Bannayuganda bakola kye bayita Uganda Parliament Exhibition ne batandika okwekalakaasa bino byonna byagenda maaso n'okumuteekako akazito. Kakati bakamaabe ne batandika okuteekawo embeera nti balwanyisa nguzi era batandikidde ku ye. Naye oluvannyuma lwa Anita Amongo tewannabaawo mulala agenda maaso n'okuba ng'akwatibwa. Kakati nze kwe kuvaayo ne lisiti eno ne vidiyo eno tutegeeze omukulu ali mu nsonga eno ey'okubakwata agende maaso n'okuba ng'akwata ne ku bano abanene ebikonge ebinene nkugambye lisiti ekyali nnene era nakusabye vidiyo eno gibeere ko ate togibeerako bubeezi gisheyalinge ogituuse ku muntu yenna gw'omanyi nti munnayuganda ate munnankyukakyuka ate nga bino abadde ng'abiwulira bagiyita Red Zone TV bampita Sebambulidde Patrick eno gye bayita information gye tugenda maaso n'okuba nga tukuwa waliwo wano abalala bo mu bamanyi si badda nnyo. Mary Goret Kirutu ono former minister for Karamoja Affairs ono y'omu ku babba amabaati era wakati wa 2023 paka 2025 ono naye agambibwa okuba nti amabaati ng'omutwalo gumu n'enkumi nnya mu bitaano yagabba agabalirwamu obukadde ng'ebikumi bina. Oyo sijja kumumalirako budde. Amos Lugoloobi ono State Minister for Finance and Planning era ekyewunyisa naye oluvannyuma lw'okubba amabaati Amos Lugoloobi akyagenda maaso n'okusaavinga teyakwatibwa. Yakwatibwa ne bamuteeka mu kooti ya Anti-Corruption Court n'ateebwa era nga ne Mary Goret Kitutu bwagenze maaso n'okubanga akwasa ensonga ze zikwasibwa. Kakati noono Amos Lugoloobi bw'atyo bw'abadde ne zigenda zireeta omukulu amanyiddwa nga Michael Mawanda. Omukulu ono munywanyi nnyo era mukwano nnyo gwa General Muhoozi Kainerugaba era mu kibiina ekya General Muhoozi Kainerugaba ekya PLU ono si memba wa bulijjo. Michael Mawanda ye Director of Mobilization for the Patriotic League of Uganda ekibiina ekya PLU. Michael Mawanda ye Ssaabakunzi oba ye Habibu Buwembo weeyo. Michael Mawanda ye Ssaabakunzi. Jukira David Kabanda ye Secretary General. Muhoozi Kainerugaba ye nannyini kibiina. Kakati Michael Mawanda ono ye Ssaabakunzi. Michael Mawanda kigambibwa okuba nti naye emirundi mingi nnyo gy'alabikiddeko mu sikando zino era nga bwengenda ogenda maaso n'okuba nga nkutegeeza. Fraudulent diversion and embezzlement of state compensation funds meant for war-affected local cooperative unions. Waliwo sente ezaafuluma nga zigenda kuweebwa abantu abaakosebwa olutalo. Michael Mawanda ono kigambibwa okuba nti yabba oba yadaivatinga mu bitundu by'Ebukaya Growers Cooperative waliwo ebibiina by'obwegasa abantu badde nga bakola ndowooza bannazirwanako. Kati gavumenti mbu yakwatangayo ssente n'ebaako akasente keebawa wakati wa 2019 ne 2023 ono yakwatibwa nako mu 2024 naye bagamba nti case remains active nti era omusango gwe gukyaliyo naye takwatibwa kyokka akulembera ekibiina kyalimu nga Ssaabakunzi yagenda maaso n'okukwata ku bantu ababbi ba ssente ez'omuwoomusolo obuwumbi 3 n'obukadde 400 eza siringi za Uganda. 3 billion Ghana shillings, 3.4 billion Ghana shillings diverted from Bukaya Growers Cooperative. Omukulu ono yazikwata n'azezza tannakwatibwa tannayogerwako bikyagenda bugenzi ekibiina kyalimu mukama we yagenda maaso n'okutandika bino. Exposing bwatya. He was exposed after a presidential directive ordered a forensic audit into the 164 billion Ghana shillings cooperative payout system, uncovering that major slices of cash went directly to private law firms and shell accounts tied to lawmakers. Uliriza. Waliwo kye bayita presidential directive order ey'okukola kye bayita forensic audit mu buwumbi 164 ezaali ziweereddwayo okulaba nga ziweebwa cooperative unions oba ebibiina by'obwegassi ebyabamu ku bannazirwanako. Kakati Michael Mawanda y'omu ku baali mu nsonga ezo. Bagenda okunoonyereza kugenda okuzuula nga waliwo obusammambiro bwa ssente obuwumbi nga 3-5 obwadivatingibwa ne bugenda ku private law firm and shell accounts tied to lawmakers nti waliwo obuwumbi obwakusibwa ne bugenda mu maaso n'okuba nga buteekebwa ku account eziri private ng'ezamu zaali z'abaka ba parliament. Bagenda okunoonyereza nga Michael Mawanda alinako akasente ke yakumpanya, alinako akasente ke yabba ne kaba nga bwe katyo kagenda mu nsawo ye naye tannakwatibwa. Uliriza. Kati oluvannyuma lw'omusajja oyo ne zigenda zireeta bano wammanga era abantu bano baakwatibwako. Twabalaba emirundi mingi oba ng'obadde ogoberera bano nkakasanga wabalabako ne ku mukutu guno nga tubakuwaako baakumpanya ssente z'omuwoomusolo. Kuliko Paul Akamba ono mubaka wa parliament, kuliko Yusufu Mutembuli mubaka wa parliament, kuliko ne Sise Namuju ono nga naye mubaka wa parliament omukyala owa side zeeyo we baserabidde raakaayi. Kakati Paul Akamba
accused of budget racketeering and the cooperative fund inflation, demanded a 20% kickback from public agencies to alter budget allocation. Bano mu mwaka gwa 2024 bagenda ne bakwata ne babaako obukiiko bwano nga bayisa budget allocation, batulanga ku bukiiko obwakukutanga nga budget bagyongeramu. Tugeze Uganda yisiza budget ya butabalika 7 kati nga ku budget eyo bagenze batemaatema ng'ebitongole babiwadde sente ez'enjawulo. Bano abakulu baddiranga ku bukiiko obwo ne babagamba twagala wali mu budget tubeere nga tubongeramu, then we tubongeramu kati twagala nze nfunako mmeka. Kakati abakulu bano ne bagenda maaso n'okubanga bateekawo embeera era bwe batyo ne babaka akasente ke baakubanga mu ddiiru ezo, era nga akasente kano kakati kenkuleetedde obeere ng'okategeera bulungi nnyo kubanga baakakuba. Paul Akamba, era nga Paul Akamba oyo yoyo golaba asembye eri mu ttaayi, oyo yakuba obuwumbi 3 n'obukadde 4 nga buno bwagenda direct ku akawunti ye. Obuwumbi 3 n'obukadde 400 yavunaanibwa, naye ate mumujjukire yavunaanibwa mu kooti, ate olwamala omuta bamuwadde bbeera, ate amagye ne gaddamu ne gamuwamba Paul Akamba. Kakati bye bikyali awo, tetunnamanya oba omusango gwe gwasuulibwa oba biri bitya, naye tujja kugunoonyerezaako gwe tukole vidiyo ey'olulala. Kuliko Yusufu Mutembuli. Yusufu Mutembuli yoyo gw'olaba ayambadde ekkooti n'essaati emmyufu. Ono naye issue y'emu sijja ginnyonnyola nnyo, era bano baatwalibwako n'eruzira nga ye Yusufu Mutembuli yakuba ddiiru mu bino ya miliyoni 3 divertinga ssente ku nsonga za budget. Yakwatibwa n'atwalibwako eruzira ne bamuteeka mu kkooti ya anti-corruption court ne ku CID n'ebirala nga w'obijjukira. Omukyala ye Cissy Namuju oyo era naye ku nsonga ze zimu, ono naye yakuba multi-billion shilling, ono naye yakuba ssente obuwumbi n'obuwumbi, era naye eyo kesi yali emu. Era nkakasa musobola ogijjukira nga bwe yagenda maaso n'okubanga eba, era bw'obanga obadde ogoberera ezo issues ndowooza osobola okuzijjukira. Ababaka ba palamenti awo baakwatibwa kumukumu awo nga bannayuganda bwe bagenda maaso n'okwekalakaasa ng'ebintu bigenda maaso n'okubanga bisajjuka nga byonna byakubba ssente ey'omuwi w'omusolo. Kakati abakungu bo abamu tebakwatibwa. Kakati bwe tuva ku oyo tugenda ku musajja gwe bayita Ignatius Wamakuyu Mudimi, mumujjukiro ono yaliko naye member owa parliament. He was scandal yeri nti he diverted loss compensation cash meant for local agriculture cooperative into personal private share structures. Uliriza ono naye yakuba ssente mu mwaka gwa 2024 eziri mu buwumbi nga 2 nga ssente zaali zigenda kuweebwa abo abaali baakosebwa entalo. Waliwo abantu abaakosebwanga entalo ng'ezo nga bambi zaabakosa, era oluvannyuma lw'ebyo gavumenti neekwata ssente nebaako abantu be bagenda okuliyirira kwegamba okukompensatinga. Omukulu ono Ignatius Wamakuyu Mudini mu mwaka gwa 2024 yabbako obuwumbi 2. He was investigated by Parliamentary Sectoral Committee on Trade, leading to an arrest warrant and detention at Natete Police Station. Naye ebyo nabyo byagenda bityo. Oyo twagala bannayuganda bagamba baagala balabenga naye akwatibwa, omusango guddemu guggulwewo, olwo tutegeere ti General Moses Kainerugaba ensonga gy'aliko ntuufu era bajja kumuwagira. Geraldine Salibusulwa wakati wa 2023 ne 2024 ono yaliko permanent secretary wa Ministry of Trade. Geraldine Salibusulwa mumujjukira oyo omukazi bamusiba nakaawo nabikuwaako. Overseeing abuse of office, conspiracy to defraud and a massive inflation of cooperative payout to private lawyers instead of genuine farmers. Era naye ssente zaali zirina gye zigenda okugenda n'azidivertinga. Yakwatibwa mu mwezi ogw'omusanvu 2024 nga ye avunaanibwa nti mu mwezi emigozo bano yakubiramu obuwumbi 3 n'obukadde 400. Era ono naye yagenda mu maaso n'okubeera ng'anoonyerezebwako Parliament Committee era ne bafulumya report bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga akwatibwa. Tetunnalaba ensonga ze ziringa ezaagala okuva mu mawulire, ziringa ezaagala okubulaabula. Justin Bajenda ono yali former Bank of Uganda director. Ono naye aliko scandal ye unexplained multi-billion shilling wealth accumulation, massive under the table liquidations and asset stripping of private commercial banks. Ono yakozesa olukujjukujju nga ali mu Bank of Uganda nga director, n'abako ssente ze yakumpanyanga era nga ssente zimu yaziyisangana mu banka zino eza bulijjo, era nga kigambibwa nti ono yakubako ddiiru ya buwumbi 19 nga tezitegeerekese.
ono bamu exposinga leaked commercial bank accounts showing massive mobile money and bank transfers forced an intensive investigation by Parliament's Kosase. Ono yali tamanyi nti system zino ziba zirabibwa. Mbu yakolanga mobile money oba mobile banking, bank transfers nga sente zisusse ku mukozi wa gavumenti zayinza okubanga akola. Abakulu ne beekengera. Mukulu ono akasente nga kangi, yakasente kano akakola addi, akakola wa, akikola atya. Ne bawaliriza akakiiko akakosase ne kagenda maaso n'okumunoonyerezaako. Era bagenda okuzuula nga naye ebibye tebitegerekeka bulungi nnyo. Keesi eyo bannayuganda baagala okugiwulira. Louis Kasekende, former deputy governor Bank of Uganda, ono naye he was accused of acquiring massive real estate holdings and failing to declare dozens of land titles to the IGG. Wakati wa 2018-2019, ono Louis Kasekende nga bw'olaba Anita Amongo mbu bagenda okulaba omusajja accumulating obugagga bw'amaanyi nnyo real estate ng'ayina ebizimbe, ayina amataka naye nga ssente z'akola kyamazima tezibisobola. Era ngono yali deputy governor wa Bank of Uganda. Kati nno wano we nakugambidde nti bino we mubiraba temubiyita diversion. Deputy governor owa Bank of Uganda yatuuka okuexposingibwa nga ssente zisusse obungi kakati olwo yali waggulu we. Wano nakugambye zino ensonga za corruption n'obubbi bwa ssente z'omusolo buli mu kuexposinga ate abali mu kuteekesa ekyo mu nkola musigale nga mukivuga temukiyita diversion. Nze simanyi lwaki oba ni yabaleetera ekigambo diversion. Oli kintu tulina capacity emala okukyogerako n'okukivuga. Tulina space emala ku social media ne mu mitwe gyaffe esobola okubanja declaration forms, esobola okubanja buli kimu n'obuwanguzi bwaffe ate nga bwe twogera ne ku bino kubanga nabyo bijjiramu okuexposinga ate abali mugenda maaso n'okukola kino just lwakuba simanyi oba buli omu akitegeera atya. Kakati nkugamba eyali deputy governor Bank of Uganda Louis Kasekende mu kabanga akatono nnyo wakati wa 2018-2019 yasobola okulabikira skando ye yalimu obulumbi 11 property valuation ng'ebyo by'obugagga amataka na biki yabibba obanga kigambo okuba nti byazulwa wakati wa 2019-2018 kati olwo eyali governor wa Bank of Uganda abaali naki kubanga ono bakugambye yali deputy we. Kakati awo ndowooza osobola okutegeera bamu exposinga. He was exposed during a systematic asset declaration audit conducted by the Inspector of Government during public inquiries into defunct bank closures. Uliriza nga bw'olaba ensonga za Anita Amongo nti yagaana oba yatya okudikiralinga ebyobugagga bye eri gavumenti eggwanga lya Uganda nga bwe kiragibwa mu mateeka. Kakati nono Louis Kasekende naye ensonga ye bwetyo bwe yali era bwe yagaana okubidikiralinga ne batandika okumwekengera. Kakati n'Anita Amongo kati oyagala kuŋŋamba nti bo abali mu kuvunaana abatadikiralinga bya bugagga byabwe be byabo obimanyi onaawulira. Ne zireeta Benedict Sekabira ono Financial Markets Director owa Bank of Uganda era bano bonna bali mu Bank of Uganda yukira bank enkulu. Sikando ye irregular asset portfolio liquidations and offering deeply discounted values of foreign buyers during commercial banks closures. Banka bwe zaali ziggalwawo ezimu waliwo ebibadde nga birumira nga bano abakulu babadde bakubamu akasente. Kati noono oli Louis Kasekende yali deputy governor. Kyokka ono Benedict Sekabira yali markets director bonna mu Bank of Uganda. Ono saga ye erimu obuwumbi 4 billion Uganda shillings. Kati oyagala kuŋŋamba nti ate yali governor Mutebire okumala emyaka nga bano just bakulaze emyaka ate nga n'ebifo byabwe byali bya wansi. Kati olwo yali governor yakuba byenkana ki. Saida Bumba former minister of finance ono yali minister w'ebyensimbi kasayija w'ebiseera ebyo. Skando ye illegally approving highly inflated fraudulent market compensation claims to prominent NRM leaning businessman Hassan Basajja Balaba. Mujjukira saga eya Hassan Basajja Balaba. Kakati eyali minister ow'ebyensimbi Saida Bumba alina okubanga mukwate kubanga obuwumbi 142 wakati wa 2011 ne 2012 mujjukira saga eyo. How was it exposed? Blatantly exposed by a public accounts committee for forensic audit tracking illegal out of court state settlements, forcing her to resign in 2012. Ono just bamuwaliriza resigninga
yali ateekeddwa okukwatibwa ku ssente obuwumbi 142 ezaweebwa Hassan Basajja Balaba kubanga mbu Saida Bumba yakozesanga olukujjukujju n'ekifo kye kya minisita w'ebyensimbi mbu ne babaako abakungu naddala baddayi hadi BNRM ne babanga babawa ssente naye nga ssente ezo yakozesanga ofiisi ye nga minisita w'ebyensimbi. Kigenda okuzuulibwa ng'obuwumbi 142 bwaweebwa Basajja Balaba n'eyo Saga nga bwe wagigoberera bw'obanga obadde ogoberera kyokka. Era Saga yeemu ne Kidduma Kubuya eyali Attorney General naye alina okukwatibwa kubanga naye mweno Saga yagirimu ey'obuwumbi 142 bwaweebwa Basajja Balaba era nga naye kwegamba baba forcing okulizayininga ne Saida Bumba olwa bino byonna naye sibasibe we twogerera ate tetwawulirako nti bamusalidde emyaka 10 oba kiki. Era kyovula abantu Anita Amongo bigenda kuggwa bityo naye ate we bibeererawo bisobola okuexposinga n'okusindiikiriza abantu nga ffe okukola okunoonyereza ne tuba nga tujja kujja tukukutuuseeko tukulaga essente z'omuwi w'omusolo butya bwe zigenze mu maaso n'okubeera nga zibbibwa abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Nze nkuleetera bino osobole okufumiitiriza bano bwe baba nga bakola obubbi buno mu buseera bwo obutono kati bano abamaze ebiseera binene oyongera ogenda maaso n'okunoonyereza oleme kugoberera bugoberezi. Kabakumba Masiko, former Minister for Presidency, Saga ye yali etya illegally expropriating a professional national broadcasting transmitter must owned by the state and using it to run her private commercial radio station. Mu mwaka gwa 2011 Kabakumba Masiko yakuba obukadde 3 ng'agezaako okudyekadyeka ekitongole okugamba empewo sente zaali zirina okuweebwa amayengo g'empewo za radio za Uganda oba radio za government n'azikwata n'abitwala ku radio ze era ekitongole kya UCC kye kyayingira mu nsonga zino ekireidinga private radio ye ne balumba physical premises za radio ye ne bawamba ebimu ku byuma. Radio eyo yali ya Kabakumba Masiko yali minister ow'ensonga z'obwa president. Dr. Ezra Suluma ono naye nga yali finance minister era naye sikando ye approving inflated land purchases by the NSSF under immense political and corporate pressure mu mwaka gwali gwa 2018 ekitongole kya NSSF kya exposing uliza exposed via linked NSSF board transcripts detailing how the land pricing was artificially doubled over standard market value. Bana abasajja baforcing ekitongole bakozesa ekitongole kya NSSF mbu kigula amataka gaabwe naye ng'ettaka eribadde ery'akawumbi ono naye ngero okufaananako n'amama Mbabazi ono naye obuwumbi 11 obwa siringi za Uganda. Ezra Suluma naye yabukuba kakati oyo naye bannayuganda bandyagadde okulabako nga naye musibe. Eyaliko minisita wa transport amanyiddwa nga John Nasasira ono ng'alina amaka okuliraana amaka ga Anita Amongo Ekigo abamanye amaka ga Anita Amongo Ekigo agalumbiddwa agaliko endabirwa mwezi tayitamu masasi kakati ne John Nasasira naye mu makaago alinawo mu kitundu ekyo alinawo. John Nasasira ono yaliko minisita ow'ensonga z'ebyensimbi mu gavumenti ya General Kaguta Museveni era nze nakula ndaba omusajja yali ow'amaaso nga simumanyi mannya naye nakula ndaba omuminisita mu kabineti ya Museveni. Omanyi ffenna twakula tumanyi Museveni twakula tumanyi gavumenti ya NRM nga sibalimbye kati nga tubeera ne zikalenda kuliko kabineti ya Museveni nga naye nga ku kabineti eyo kuliko omusajja ow'amaaso nga ffe mu buto nga tetusobola kutegeera oba yaani oyo. Nze nga mmanyi kimu omuminisita ow'amaaso kakati oyo omusajja eyali John Nasasira era ali minisita wa transport. Ono naye sikando ye abuse of office and causing financial loss via irregular contractual changes during the CHOGM Summit infrastructure preparations. Mujjukira Queen wa Bungereza nga agenda okujja obanga Uganda egenda okukyaza CHOGM Commonwealth Organizations government bitya mubijjukira kakati wakati wa 2011 ne 2012 omusajja ono yakuba obuwumbi 14 jukira yali minister wa transport nga balina okutegeka amakubo bagayoyote. President we yayimbira akayimba kyomugenyirwa na Jasiro yera mu ddiiro ne batandika okukwata abamu ne zejjukira lwe bansiba kubanga papa ajja kati ebya papa n'ebya Queen yabigatta mu luyimba nti bano baayera mu ddiiro olw'okuba Queen ajja ne baspendinga sente z'omuwi w'omusolo mbu balima amakubo kyokka naago ge baalima sente omukulu yazibba. John Nasasira yabba obuwumbi 14 wakati wa 2011 ne 2012 era baamu exposinga n'agenda maaso ne bamukolako forensic nga CHOGM awedde si musibe naye ate akyali mulamu. Anita Amongo olowooza ye anaagenda maaso n'okusibwa. Wuliriza lisiti nakugambye ennene video gibeereko. Mwesigwa Rukutana ono Deputy Attorney General
omu ku babadde bawakanya etteeka lya sovereignty bill Mwesigwa Rukutana naye alina we yalabikira mu kubba ssente z'omuwi w'omusolo obuwumbi 7 billion shillings wakati wa 2011 ne 2012. Mwesigwa Rukutana jointly charged over abusing office by giving unauthorized state financial commitments during the 2007 Chogamu Summit. Era naye mu nsonga za Chogamu yabba obuwumbi 7 si musibe naye ate ng'akyali mulamu. Gilbert Bukenya ono yali Vice President Gilbert Bukenya mumumanyi naye nga kati bamukobyawo ne bamuwa ekifo. Abuse of office wakati wa mu mwaka gwa 2011 sikando erimu obuwumbi 9 n'obukadde 9.4 billion shillings. Gilbert Bukenya abuse of office in the direct procurement of executive BMW luxury vehicles used to transport foreign heads. Era naye mu Chogamu Gilbert Bukenya yabba obuwumbi 9 n'obukadde 4 mbonga yeerimbise mu kuba nti ye yali ayina deal y'okugula emmotoka ez'ebbeeyi BMW luxury vehicles ezali zigenda okutransportinga abakungu abaali bajja mu Chogamu. Gilbert Bukenya akyali mulamu si musibe naye nga naye baamu exposinga. He was targeted by Parliamentary Public Accounts Committee investigations that approved standard competitive bidding laws were bypassed. He was briefly remanded to Luzira prison naye ate oluvannyuma bw'atyo n'avaayo olwaliwo etwogerera si musibe naye ate nga mulamu. Gilbert Bukenya eyaliko Vice President era abaddeko n'embifo ebyenjawulo ne zireeta Alex Kamugisha ono naye yaliko Minister of State ow'ensonga z'ebyobulamu. Misdirecting and embezzling structural sub-grants provided by Global Health Funds for infant immunization. Gilbert Alex Mugisha ono naye wakati wa 2007 ne 2012 sikando ye obuwumbi akawumbi kalamba n'obukadde 12 1.2 billion Ugandan shillings si musibe. Alice Kaboyo ono yali State Minister former State House aid yali muyambi mu State House. Alice Kaboyo ono naye wakati wa 2007 ne 2012 waliwo obuwumbi obukadde 2.5 processing and accepting Gavi immunization advocacy funds without establishing a proper institution output accountabilities. Ono naye ku sente zile za Global Fund yakubako obukadde 2.5 mbonga balimbye ebitongole byali biyamba Uganda okujiwa sente ezo mbo waliwo ebibiina ebitongole ebyenjawulo ebiyamba abantu abali bayina nankani ebikikujjanjaba abantu list nene mpanvu naye ono naye kwezo sente yalimu mu deal yakuba obukadde 2.5 si musibe. Onegi Obel ono yali former kati no mu nsonga za NSSF nettemangalo na biki kati eyali board chairperson owa NSSF National Social Security Fund uliriza causing massive state financial loss through a botched unapproved housing investment project named Nsimbe Estates. Abamanyi Nsimbe Estates era abazze bagoberera eno saga nkakasanga mwajiwulirako. Nsimbe Estates era yazaalira omukulu owa NSSF ebizibu ebitagenda kukoma newe twogere lunaku olwalero. NSSF eno kino ekitongole bakikozesa nnyo era abakungu ab'enjawulo mu kugenda maaso n'okubba ssente kubanga kino ekitongole kitereka ssente z'abakadde ne bagenda maaso n'okubanga beeyagala mu maaso eyo ssente ezo bali supposed okuziwithdrawinga ne zibayamba mu bukadde bwabwe. Wabula kitegeerekeka nti ssente ezo abakulu bano bakozesa olukujjukujju ne baziteeka ate mu personal benefits. Kakati estate eyo emanyiddwa nga Nsimbe Estate. Omukulu ono amanyiddwa nga Onegi Obelu eyali chairperson wa board ya NSSF yakuba obuwumbi 8 billion shillings wakati wa 2005 ne 2010. IGIG investigations showed that NSSF funds were injected into a private venture without a valid independent asset valuation. Nti bagenda ne bavaluinga ebintu NSSF byaligenda okuteekamu ssente ekyamazima ng'ebintu babidabolinze. Bano sente z'omuwi w'omusolo eziri mu buwumbi n'obuwumbi ne bagenda ne bazibba. NSSF yesinze okuferebwa abamu ku bakozi baayo n'abamu ku bakungu ba gavumenti nga gye beeyambisa ogenda maaso n'okubba ssente. Pius Bigirimana, former Office of the Prime Minister Permanent Secretary, serving as the Chief Accounting Officer during the multi-billion heist, where massive donor aid funds were siphoned by his direct subordinates. Baba sente eziri mu billions and billions buno bwali bubbibwa sente. Mu mwaka gwa 2012 ye ng'omuntu yafuna 50 billion Ugandan shillings obuwumbi 50 yali abulako obuwumbi 95 aweza akatabalika. Ono bamuyita Pius Bigirimana.
He was exposed when foreign donors, Ireland, United Kingdom, discovered that their funds meant for poor post-war recovery were sitting in an unapproved ghost accounts. Wuliriza bano yene bane Pius Bigirimana eggwanga lya Ireland neggwanga lya United Kingdom neggwanga lya Norway bakola okunoonyereza be baali basindise ssente ziyambeko bano abakulu ne baziteeka ku private accounts zaabwe eziri unapproved. Kakati amawanga gana asatu ne gakola okunoonyereza ne bakizuula nti bano abakulu ssente bagenda mu maaso n'okuzibba ne baziteeka ku akawunti zaabwe. Pius Bigirimana obuwumbi 50 yekka omuntu omu. Christopher Emmanuel Kasami, late Permanent Secretary Minister of Finance, ono yafa naye wakati wa 2011 ne 2012 obuwumbi 45 yabubba era ngono naye ani budgeted luxury supplementary expenditures ono naye nagenda maaso n'okwoyo sijja kumulwako. Nassantege Sebaggala wakati wa 2016 ne 2010 obukadde 14 illegal leasing out valuable public green belts and urban markets land to private entities for political patronage. Oyo naye sijja kumulwako nnyo. Isaac Musumba ono nga yali minister wa regional affairs minister. Yali minister wa regional affairs mu government era ya General Kaguta Museveni. Wakati mu mwaka wa 2013 obuwumbi dollars emitwalo 2 equivalent to 7.4 billion to 74 billion Ugandan shillings accused of participating in an international corporate extortion ring targeting a major mining firm based in India. Bamuyita Isaac Musumba yali minister wa regional affairs teyasibwa. Michael Werike, former state minister for housing, bypassing town planning guidelines to allocate public wetlands and environmental green belts to commercial developers, yagaba entobazi mu mwaka gwa 2010 ng'azigabira abamu ku baali baagala okukola ebyabwe nga bw'olaba nga bwe bajja ne bakola ekikwekweto ne basenda abantu ku ttaka ogenda okulaba ate waliwo mu China oba omuki azze n'azimbawo. Kakati ono Michael Werike yakola ekikolwa bwe kityo n'akuba obuwumbi 2 obwa siringi za Uganda. Abantu nno bo ne bagenda mu maaso n'okubanga bafuna ebizibu kyokka ye ng'afunye ssente teweerabira nti gye buvuddeko baakagoba abantu mu ntobazi era tolowooza nti wandibanga waliwo yakifunamu nga kati tebakyabagoba. Ekikwekweto kyakomawa. Balabika baamala okufuna bye baafuna eyali agenda okubba ku olwo nabba bye yabba kati nga kirabika abantu bo baafiirwa byabwe alayika waliwo yakuba akasente. Era maaso eyo tujja binoonyerezako tujja bizula tubikuleetere nti waliwo era yakuba akasente. Gideon Kiratu ono defense procurement officer eyali wakati wa 1998 obukadde mukaaga obwa dola equivalent to 22.2 billion Ugandan shillings obuwumbi 22 n'obukadde 12 yazibba processing procurement documents for completely unusable non-overhauled junk MI 2024 military helicopters from Belarus. Kati ono Gideon Kiratu issue ye yemu eyalimu Dr. Kizza Besigye emu eyalimu abantu nga Sam Kuteesa abakuba ssente. Kati ono ye yekka yakuba obuwumbi 22 n'obukadde 12 nakugambye ne Besigye alina ze yakuba naye ensonga ya Besigye engeri gyali mu kkomera sijja gigendamu nnyo naye nga zino ddiiru Besigye naye gye yakubirako akasente akomiwa omusolo ne bigenda maaso n'okuba nga bikyaka. Besigye ng'akyali mu bifo eby'enjawulo mu gavumenti naye tebaamukwata era newankubadde musibe tebaabimusibira ebyo. Emmanuel Kato, procurement agency no businessman sourcing and supplying an overhauled highly dangerous junk military helicopters to the UPDF. Kati ono ye yali mu ddiiru eyo nga yalinga supplyinga helicopters ezo era nga bwe beegatta ne Besigye n'omukulu oyo gwe nkugambye n'abalala ne bagenda maaso n'okusussa omuwendo gwa ssente. Ono yekka yafuna obukadde mukaaga obwa dola mu ddiiru eyo. Kwame Ruyondo, procurement intermediary, ono naye era mu ddiiru yeemu. Kwame Ruyondo naye yakuba millions and millions of illicit commissions mu ddiiru eyo. Waston Joseph Waswa, chief accountant Uganda Industry Machinery, era nono naye yakuba obukadde 7.6 foreign forging bank drafts and manipulating early corporate balance sheets to siphon public funds out of strategic parastatal entity. Nathan Bisamunyu,
yakuba ono yali general manager Uganda Industrial Machinery yakuba obuwumbi obukadde 706. Asumani Kiyingi mu mwaka gwa 2015 yakuba obukadde 305 redirecting regional infrastructure grants away from targeting district projects into an unmonitored constituency accountant. Ono Asumani Kiyingi eyali regional corporation minister yakuba obukadde 305 sente zali zigenda kuyambako kulaba nga zizimba enguudo zaweebwa buweebwa eggwanga erya Uganda n'azidivertinga n'azizza mu district ye ng'olwokuba ayagala akalulu ka 2016 n'akubako ssente ezo n'agenda maaso n'okuba ng'azirya tukyalumba. Mary Karero Okuruti ono yali minisita w'ensonga za presidency. Irregularities in the distribution and financial accountability of emergency supplies during national crisis responses. Mu mwaka gwa 2022 yakuba ddiru ya bukadde 2 era ngono bamu exposing uncovered during a special public accounts committee review looking at COVID-19 relief procurement structures. Mu biseera bya COVID omukulu ono Mary Karero Okuruti baakanyanga kwekeza generatinga COVID kumbe babba sente bakuba akasente omuyiwa omusolo nga yagenda maaso n'okuteekebwa mu lockdown kumbe bo bakuba kasente ku kasente bagenda maaso n'okubanga bagaggawala ensonga ne zigenda maaso n'okubanga ate zitabuka abo nabo ne babeera exposed. Flavia Munaba, former state minister for environment, anomalies and unexplained expenditure adjustments in boundary mapping and the wetland restoration funding mwaka 2014 obukadde 115. Charles Bakabulindi ono yali minister w'ensonga z'ebya sports, diverting direct budgetary allocations meant for national stadium rehabilitation and sports development into parallel dockets. Mu mwaka gwa 2018 Charles Bakabulindi yabba obukadde 600 nga sente zino zaali kwezo sente zaali ziweereddwayo okulaba nga zigenda kuddaabiriza ebisaawe by'eggwanga omuli ekisaawe ky'e Namboole n'ebisaawe ebirala. Kakati ono sente n'azikuba obukadde 600 teyasibwa tali mabega wa mitayimbwa ate nga mulamu. Samson Peter Rokaris ono yali minister wa Karamoja, financial accountability gaps in regional security and affirmative development project operation funds mu mwaka wa 2015 yakuba ddiru ya bukadde 108 ku sente zaali gezero okusimanyi ba minister be Karamoja lwaki bonna batuuka ate ne babbanga ate baba wa ministry erimu okuyamba abantu abannaku. Simon Lokodo ono yali minister wa ethics, inflating travel and per diem allowances for anti-corruption sensitization workshop that never took place. Mujjukira Ssenyonyi bwe yayogera ku per diem ya Anita Amongo si yasoose sente ze yaspendinga nga buli lunaku lwe yali agenze nti waliwo entambula ezimu ze yateekayo sente nti bannange Nairobi ngenda kukozesa obukadde 2 mu kusula n'okulya, Mumbai ngenda kukozesa obukadde 5 mu kusula n'okulya bagenda okunoonyereza nga n'engendo ezimu tezaaliyo. Kakati noono Simon Lokodo mu 2017 yakuba ddiru ya bukadde 9 ku per diem allowances sente ezitaaliyo. He was flagged by an internal ministry budget audit query that noted the overlapping travel schedules for the same dates. Nti waliwo yagenda n'abisobya n'alimba bakulu ngenda Kenya ngenda South Africa netaga sente bwe zitezo okukozesa. Kyokka bagenda okulaba nga alina olugendo lwe yateekako nti nga 22 ogwokutaano 2026 ngenda Nairobi. Nagende Nairobi nenkozesa obukadde 2. Kyokka nga 22 omwezi ogwokutaano 2026 nagenda New York nenkozesa ne bamukwata. Teyasimusibe era nga naye sente ezo kikolwa kye yakola Anita Amongo bye bimu ku bye yakoze. Topista Sentongo, former member of parliament, misappropriating microfinance grants allocations intended to capitalize local women's savings cooperative mu mwaka wa 2012 yakuba ddiru ya bukadde 120. Joali Cheyago, local government coordinator, yakuba obukadde 85 mu mwaka gwa 2014. Gerard Manyindo, parastatal assets manager, ono yakuba ddiru ya Kawumbi Kalamba n'obukadde 5 era nga naye alina byakukosizza. Mbwateka Mwagafa, mubaka wa parliament, falsifying accountability travel logs and inflating per diem claims, ono naye yakuba ddiru ya bukadde 4 2022 nga alimbye nti alina gy'agenze n'aspendinga sente. Ono nno Gafa Mbwateka Mwagafa oyo gwe mulaba aleekaana. Bwino Fred Kyakulaga ono mu ssaga y'amabaati yakuba amabaati 300 si musibe. Moriko Kaduchu, State Minister for Primary Education, accepting diverted relief materials, ono naye ku nsonga ze Karamoja yaliko yakuba ddiru ya mabaati 200 si musibe. Henry Musasizi,
naye ku diru y'amabaati ono nga state minister for finance naye 2023 yakuba diru y'amabaati 200 simusibe. Aisha Sekindi state minister for water accepting diverted naye yakkiriza amabaati 200 agali gagende Karamoja simusibe. Grace Chwinyi ono naye ku saga y'amabaati yakuba amabaati 300 naye simusibe. Be bantu 5 mu omu abatavunaaniddwa oba abavunaaniddwa emisango ne gisuulibwa. Kati kategori endala ye y'abakungu ba gavumenti oba babadde mu bifo ebinene nabo ne babikozesa nga bagenda maaso n'okubanga bali convicted and sentenced officials served or serving prison time. Bano baakwatibwa ngenda bayita mu lukwakwayo either baasavinga sigenda kusoma omu ku omwabula ngenda kugamba bano bengenda okusomera bwe genda okola okulonyeza okusukka kwekyo kubanga oye. Abamu ku bano baakwatibwa ne bavunaanibwa, abamu ku bano baakwatibwa ne bavunaanibwa ne omusango ne gugibwawo, abamu ku bano baakwatibwa ne basavinga ekibonerezo ne kiggwako baabasibwa emyaka ne giggwayo, abamu ku bano baakwatibwa nga nakati bakyasavinga. Kati bonna mbagasse wamu nkusomera busomezi mannya. Geoffrey Kazinda ono former principal accountant OPM office of the prime minister. David Chandi Jamwa former managing director owa NSSF owulidde ddiiru za NSSF sente ze badde babbiramu. Agnes Nandutu former state minister for Karamoja oyo ali mabega wa mitayimbwa ku myaka 4. Jimmy Lwamafwa former permanent secretary minister of public service. Christopher Obey former principal accountant pensions mu kitongole kya NSSF. Stephen Chiwanuka Kunsa former commissioner public service. Ne tujja Mike Mukula former state minister for health mumujjukira ku nsonga z'obugaali naye oba ya serving ekibonerezo ne kiggwayo oyo tumutwale. Malimbo Mugagga former principal biostatistician minister of health oyo naye waali diru yali yabukadde 12. Alice Alum senior administrative officer naye ku list kwali. Beatrice Nakibuuka former ward administrator ku kitongole kya KCCA. Jocelyn Wagaba Twemanye administrative officer ku kitongole kya KCCA. Adiga Alozias local government payroll official ku list kwali. Kati no category endala convicted and sentenced officials continued. Dennis Kalyebi government system officer. Chiche Benson former vice chairperson Hoima district. Jackson Magabo former secretary for production Hoima district. Bajita Red Zone TV ebintu bino bingi nnyo nyinza obutasobola bimalayo naye at least nkuleterako ebyo bitonotono ebisoboka era ne neebaza ggwe atambula naffe okugenda maaso n'okuba ng'omanya ebintu nga bino okugenda maaso n'okusubscribinga ggwe atanaba kuba ng'osubscribinga gw'amaze okubeera ng'osubscribinga atubeere nga tutwala ffenna ensonga zino mu maaso kwata ku kide ekya notification obeere ng'osobola okufuna notification buli tuba tutaddeyo ate genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo zetugenda maaso n'okuba nga tukuleetera ng'era bwe ngenda maaso n'okwebaza abantu ab'enjawulo abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe nga tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako updates singa zino era abantu nga bano wammanga njagala kusooka kubeebaza mami wange mama Kevin okuva Switzerland webale kubanga obeerako nnyo ku mukutu guno ate n'otakoma kubeerako bubeezi n'ogoberera ebintu ate n'oteeka n'obubaka mu comment section nkusabira nnyo ebikusumbuwa byonna Mukama abikumalire. Mami wange okuva UK mama London nkwagala nnyo bali kubanga obeerayo obeerako nnyo ku mukutu guno ate n'owuliriza n'ogoberera ebigenda maaso. Mukadde wange papa David Mukasa nkwagala nnyo kubanga ogobereranga omukutu guno ate n'ojja n'okujja n'otugayidinganga nkwagala nnyo bali kubanga obeerayo. Mukulu wange Abudu okuva South Africa nkwagala nnyo bali kubanga obeerayo ate n'obanga ogoberera ensonga zetugenda maaso ate n'okucontributinga ng'otuwa submission zo ku nsonga ez'enjawulo tusiimira ddala na buli muntu yenna mwe abajja mu comment section mbaagala nnyo n'okusinga bwe nnyinza okunnyonnyola bannange mwebale okujja mu comment section at least kituzaamu amaanyi n'okutulaga nti bye twogera oba updates ze tuleeta naddala wano nga ku Red Zone TV munnange mubiwuliriza ate era bwe mubiwuliriza temubireka bulesaawo mubitegeera ate mulaga nti mubigoberera kituwa essanyu era tugenda maaso n'okulaba nga tubasiima. Abantu nga Joel Kisitu we bali kubanga obeerako okubeera ng'oteeka obubaka bwo mu comment section kituzaamu amaanyi. Abantu nga Muwanguzi Sipe we bali kubanga obeerako Christine Nalutaya nga bulijjo Bikirwa Jane we bali kubanga obeerako Rita Namata we bali kubanga obeerako Nachejwe Lydia we bali kubanga obeerako Hama Livingstone we bali kubanga obeerako Kamande Mande nga bulijjo we bali kubanga ojja mu comment section. Hotifire message kweri Kabazinguzi Lydia Tumwesije Yasin Hassani Waswa
Azena Namuwaya mwebale kubanga mubeerako ono bamwise Mariam Solo Kunta Kinte Sol Kunta Kinte webale kubanga nawe obeerako Ayebale Grace webale kubaako Lake Abeka Lutaya webale kubanga obeerako Shahira webale kubanga obeerako Ruth na Jemba webale kubanga obeerako message etuuka Johnny Mukisa webale kubanga obeerako Kutesa Patrick webale kugoberera Oisa Washington webale kubeerako Emmanuel Katayi webale kubanga ogoberera message yatuuse Kamuyanja Sharon webale kubanga nawe ogoberera obubaka bwatuse mu comment section ni ono erinnya amanya agamu gannemerero soma Winston Seira webale kubanga kwoli Hasani Waswanga bulijjo message etuuse Medi Katongole webale kubanga obeerako Tuyahikayo Emmanuel webale kubanga ogoberera message kweri Nalubega Juliet webale kubanga ogoberera message yeri kweri Musitwa Muhammad webale kubanga ogoberera message kweri Nyanzi Robin webale kubanga kwoli n'abalala mwenna abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe ate kwe tusinziira ku bubaka obwo ne tuzimbira oba oliawo ne tukuwa ne updates eziddako mu mawulire amalala ge tuba tukuleetedde kkiriza tubeere nga mbaleka wano then tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.